Kale kyali kubyecha ku weekend wale tukwebeza kubanga ate okyali wano. Weekend ezimu ku mbozi zisinze okubeera nga ate zitakunkula ekibuga Kampala ye video y'omuyimbi David Daudi Lutalo CEO The Hairs era nga abalala batandise okumugattako taata Lugogo oluvannyuma lw'ogikuba n'agikola bw'ati y'omu ku bayimbi n'abagenze ne bakuwa tours ne bakola ssente ebivulu bisalira abayimbi mu up country ebivulu bisalira abayimbi mu up country omuyimbi yakuba Lugogo awo n'alina ebivulu byataakuba nga teri bantu ne Lutalo ebivulu bye byonna bikoze eki bikoze kaakati mbanda baka video ako ne baba wampeereza video endala nga ebigambo bye Lutalo yabyogerako omwaka ogwedde yali bove Masaka oddawa Kyotera yali Kyotera nga bye bigambo almost bye bimu byali ayogera so kompe ebigambo bye Kyotera ya 2022 ompe ebigambo bye Mbalala ya 2023 waliwo muze ogutandise ono wagwanga lino ono wagwanga lino ono saagala wagwanga lino saagala wagwanga lino bannange Katonda ali omu alina ensonga lwaki yakutonda ng'oli wagwanga eryo lyoli naye kye tuba tulina okumanya kiri kimu nti gwogasseeko ki ku nsi yo oba oli waggwanga ki oba oli waggwanga ki tekimatalinga ekikulu oli muntu olina omusayi tewali alina musayi gwa bbulu ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula nze siri politician saagala byabufuzi in my life so saagala muntu ayawula bantu n'abantu oba wapate ki oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu kali akekyotera kaaliyo lwakuba kayinza oba tekatambula butambuzi ekyawula akekyotera ne ak'Embalala kugamba nti nze saagala politics in my life akongo ngoyina engeri gyokanyola sibuyakyoga yagamba saagala politics in my life naye woleka in my life tewali njawulo ya bigambo ebyo ekisooka ne kijja ekyo n'okissa wabbali kakati mu bigambo bye yayogera ekigambo politics nakyo waliwo ekisooka okwawula mu bantu abadde nga akyogera era ne mu bigambo bye nagamba agenda abadde nga akola ki akyogera ekyokubiri agamba nti nze siri politician era simukola ki simwagala naye ebiseera ebisinga buli omu politics amudefininga nga bwakoze eki kati awo nababa batandika okutupointingira alina olimba lwensi yali akubyeko oluyimba olukubira omuntu omu campaign sooka ompe ennyimba ezo ensonga zange ziri bbiri oba ensonga zisobola okubeera ebbiri netufunamu ekibuuzo kimu obuzibu buli luddawa statement ya Lutalo okugaana abantu kubanga bagamba divided we fall united we stand okukubiriza abantu okubeera awamu n'okwesamba abo ababaawulabawulamu y'ensonga oba Lutalo okugamba nti siri munnabyabufuzi y'ensonga mukulu Balukeza yes ekisookera ddala mu bimu ku bintu ebisinga okwawula abantu sisuubira no politics yekka ayinza okuba nga ayawula abantu ensonga nnyingi nnyo ezaawula abantu esaabazo n'olaba music industry nti singa omuntu asobola ateekawo n'agamba nti nze njagala ono for example tuva mu batto ya Cindy ne Shiba nze njagala tiimu Shiba njagala Cindy tiimu music politics era ogenda okulaba nga abantu bakoze eki beeyawudde so okweyawula kw'abantu I think kiri mu society nature nti kyo kirina okubeera nga kibeerawo ate n'ekigatta ne unifying factors zibeerawo and politics is just a way of life we can't deal without it nti it is a deciding factor mu bulamu bwaffe na mu buli kimu kyonna kyonna kye tubeera nga tukola so kibeera unfair eri David Lutalo okugamba nti ye ng'omuntu tayagala byabufuzi yes ayinza okuba nga tabyagala naye nga ate tasobola kudiringa nga tebiriiwo saawa zino abayimbi bonna beekuŋŋanyiriza mu bibiina ebyenjawulo naye nga beetaaga just that political will okubeera nga batereeza omulimu gwabwe kibatwala mu parliament abeere nga bapetitioninga ekyokubiri n'akagero k'ensinga okugeresa ke bagamba nti ekiswaza omugagga kusesema ntula tubadde tudiscussinga ensonga ezo naye era ndowooza yabadde Saimo ku show yo eya Saimo official ku YouTube gwatuleetedde issue ya
Lutalo genda okuberanga campaigningira omukyalo oyo Feibe kiba kitegeeza wokwatire ku n'ogenda campaigningira omuntu oyina abantu bogenda okuberanga weyawuddeko abakkiririza mu opponent we already directly obera wenyigidde mu kuberanga nawe yawula mu bantu okiraba so Lutalo ndowooza alina okubeera fe eri bannayuganda nti naye oba okiziza mu ango kyoba ango ki at one time directly ya involving mu kuberanga yawula mu bantu naye nga kyekisinza okuleetera ekisaawa zino ndowooza politics wale tugambye it's a way of life naye atayina engeri gyayingiriddemu endongo directly nnyo ku speed eyawaggulu nti mu biseera biri ebikadde of course yaliwo mpola ng'agira naye kati ate mu kino ekisanja kino kye tulimu naddala nga tuvudde mu kalulu ka 2021 naddala nga artist omu anti Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde mu art directly ali mu kubeera ng'anyeenya powers mpola kati ate ali ku ntebe nnene ali mu kubeera ng'aginyeenya ne kireetera nnyo lenses z'abantu okulaba omugaso gwa art n'okubeera nti no how can they control art ono obuta creating another Kyagulanyi okiraba naye ebigambo byayogedde okusookera ddala n'adde ngamba abantu nti alina eddembe okubeera nga he expresses himself nga dembe munnayuganda ow'obuvunaanyizibwa era tetusobola kubeera nga tumujajinga okubeera nga akozesa eddembe lye okwogera ebigambo byayogedde naye wetuba tuzze mu bigambo bennyininyini byayogedde vis-a-vis nekyenkuleetedde nti at one time naye kennyininyini yayingirira ebyobufuzi ng'aliko omuntu gwa campaigningira kitegeeza ebigambo biyinza obutabeera na value singa tubeera tugoyinze into details ezo okuleetera ddala nti naye at some point yayingira ebyobufuzi ebyo nga campaigningira omuntu naye n'essaawa zino nti abantu betukolera ebyobufuzi for example abantu abasinze okwambala ensonga eyo n'okukuba David Lutalo tukkiriza batugaane be bali mu kuvuga mukola ki opposition thank you so much basinze okubeera nga bakola ki bamukuba amagi ate nga si yasoose buli muyimbi naye nabaddaye muso omutwe n'abako political statements zaakola nga teziri in favor of them babadde bamuvira when did kwawula yawula go against the favors of opposition in Uganda okwawula yawula ko kubaddengawo in fact singa obujjukira 2015 project ya tubonga naawe eyaleeta abayimbi abayitirivu nnyo cream de la cream okubeera nga balina side ey'obufuzi kwe bali mu kubeera nga bacampaigningira tumala akalulu ako be baakuba akalulu ne babeera nga they took it personal ne babeera nga bagamba n'abantu nti no mudi campaigninga boycotting buli muntu yali ku project eyo era wakiraba nga music wa Uganda by that time ayina ne ekinnya ekiwanvu kyali agenda okubeera nga kivulu kya good life kyasala lwatubonga nawe ngwebale nnyo era abayimbi abasinga abaali mu mbeera eyo bagenda beddabulula mpola okudda ku side y'abantu era abasinga ku bo tebaddayo mu 2021 yabiranga balyanga badenounce waliwo gwogamba nti nadduli ebyobufuzi nadduka buddusi neera project eyo gunti yagiri mu David Lutalo era yomu kuba survivors abakola ki abawona storm eyo nti tumumanyidde kubeera nga akuba muziki gwe lwaki with that background abantu balema okumutegeera kubanda bange omwangu w'okutegeera yes ayinza okubeera nga mwangu wa kutegeera naye tuli mu kaseera kazibu nnyo naddala mu art ne politics essaawa zino twakamala okubeera nga tugenda mu ntalo for example olutalo lwa alien skin tujja kudda waawo yes ne section of people abatakkiriza mu political affiliation ne statements ze tizibaddewo olaba Eddie Kenzo backlash gye yafuna olaba big guy nti buli waagenda okuyimba obucupa bubeera bumukasukirwa olwa step emu gye yateekinga ng'alina waaliininze kikulaga abantu abatali ready for tolerance abatali ready kubeera nga bakuceptinga abantu olwa political affiliations zaabwe era nga tulina okubeera nga twewalira ddala oba tulina okubeera nga tufuna solution ku kintu ekyo nga tuyingira ate mu kalulu akagenda obeera ka 2026 kasiri obuzibu buli kuki buli mu kugamba nti siri munnabyabufuzi buli mu kugamba nti nno mwewala abantu abatwawula yawulamu ensonga eri awo wonna ensonga eri ku butamanya lwaki ngamba nti ensonga eri ku butamanya brand omuyimbi aba brand nga boolaba nti brand BBS brand yonna kyebeekola nti BBS eri mu broadcasting esobola okukeera ku makya n'esalawo n'egamba tugenda kukola kye bayita corporate social responsibility tukizudde nti abantu tebaagala gaba musaayi ne tuyina eddoboozi lye tusobola okukozesa eryenjawulo ne tubayita ne bajja ne bagaba ne gugenda guyamba abalala era BBS terefayina n'ekitegeka abantu ne bajja ne bagaba omusaayi ne bagukola ki ne baguwaayo ne gutwala mu blood bank eba tekitegeeza nti efuuse ya byabufuzi olw'okuba ekoze ekintu kyolowooza nti kyandibadde mu Ministry of Health wabula ye beekoze ekyokusobola nga BBS lwe luyimba lwa Lutalo olw'ensi ensi yaffe si bwetyo
yalabanga ye brand eti waliwo okwawula yawula mu bantu n'amanya ati kirina gye tutwale watali walungi era kyova olaba ye agamba ensi yaffe si bwetyo twatuuka tutya wano kubanga ize Uganda ni abadde omuntu wagambira ati ensi yaffe si bwetyo kitegeeza ayina endala gye yali amanyi ey'okubanga tukolera wamu tutambulizaamu ebintu tusobola okwewuliziganya regardless oba nti tuyinamu obutakola kyo butakkaanya era asomesa nnyo abantu ku kintu kya agreeing to disagree kati ekyo kitegeeza ekyo tekimukuba tekimufuula political nga bwe kitafuula kampani etaddewo ekulembedde drive yagaba musayi political tekifuula Lutalo ng'omuyimbi kuyandiyise muki kuba ye muyimbi ye business ye brand ye tukimanyidde kitegeeza message ejjakola ki ejja kuyitaawo kati awo tuvaawo kitegeeza yakola kye bayita social corporate social responsibility bwe tudda ku luyimba lwe yakubira omubaka ow'ekibiina ekirala ekya NRM awo tujja kiyita business gyakola ng'omuyimbi posta eyo giraba osobola okwesanga ng'eyagifulumya si we NRM naye nga bwe bamuleetera omulimu okufulumya yakola ki yafulumya street eyo eya Nassa tugimanyi ng'esinga okuvaamu ebintu ebyo ffenna tusobola okukkiriziganya nti esinga kuba ya opposition ne posta ez'NRM n'ez'opposition zonna zivaawo kitegeeza oli wamuleetera bizinesi ajja gikola wali owuliddeyo okwekalakaasa nga kutandikidde ku Nassa ne basooka kwokya byuma byabwe kubanga nabo bafulumya posta ez'abalala kati ate lwaki oyo tya bizinesi ya Lutalo olw'okuba agenze n'ayimbira omuntu omulala ng'akikoze in a business sense nti oli ajja n'amugamba gwe nyimbira akayimba asobola obanga naye sigwakola ki sigwawagira nga gwe woofulumya posta y'omuntu gy'otawagira naye nga ye bizinesi yo gy'okola ki gy'okola kati ekyo nakyo nze ku sayidi yange tekimukuba bamutuukirira ng'omuyimbi nga gwe mulimu gwe bamumanyiddemu era osobola okwesanga nga ye ng'omuyimbi yali tawagira muntu oyo ng'eyafulumya posta eyo wasobola okuba nga takola ki nga tawagira muntu oyo kitegeera kati abantu bino ebintu bwe baba nga tebabimanyi nga tebabyawula bye bibaleetera okuba naki okubeera n'obuzibu okitegeera bantu bangi ajja n'akola mention olwaleero osobola okuba ng'okolera TV ne baleeta mention ya company oluusi ng'ogirinamu n'obuzibu nga ne product zaayo tozikozesa naye olw'okuba that is your job gwe wajja wano okukola kitegeeza bizinesi ya TV kuba bulango obulango esobola obukuba bwekkiririzamu ne bw'otakola ki ne bw'otakkirizamu okitegeera kati bwe kiba nga tusobola okikkiriza mu bizinesi endala lwaki mu ati tukikola ki tukigaana naye era swibe okutandika okuwaana big pig muganda wange nti ekuza embizi neekola essavu neekola ki kikuleka wa swibe kuba mwakafaanani nga swibe okola ku business ku show ya sawa 7 nga yesinga okukwata ku TV oli n'aleeta budget ye nga waayagala akalango kikolinga ku bintu bibiri either langa akalango oba nnyuko omulimu kibayita principles zo n'ozikola ki n'ozigoberera ono principle tusobola okugamba nti Lutalo abadde nga atambuza enjiri y'obutayawula mu bantu kubanga oluyimba olwo yalukuba tetwalugaana ffenna twalukola ki twalukkiriza statement zeyayogera last year zitatambula nnyo ye effect ya social media neegenze ekola kyegenze ekula nti social media egenze neekula kati ate social media yo kyetuwa nti studio yange entambula nayo mu nsawo nina essimu yange nina ka microphone mu nsawo nina ka stand olwo studio mangi kola kimbangiina eba empadde eddoboozi kitegeeza either interrogatives byenjagala okwogerako either mbimanyiiko obumanyirivu nsobola okukeera kumakya nembikola ki nembibroadcastinga kati omuntu asobola okujja n'azimba numbers ng'amazima ffenna tukiraba nti si yasaanidde ne consistent n'azimba namba ensi neekola ki neemugula kati abantu bwe bagula omuntu atuuka ekiseera nga kyonna kyayogeddeko bakikola ki bakitwala kati bw'ajja n'ayogera ekintu ne waba akyogedde mu nsobi babuukira mu maaso eyo ng'eriyo bafuranka bakasiri basseimu abaze ne bababuusa ne babagamba nti kino mwadde bakigoberedde eri mwakoze eki mwakoze ensobi okitegeera olwaleero esobola okubaayo omuntu ng'ali ku Nassaawo ng'abadde akuba Lutalo ne bw'oyogera n'omugamba nti gwe wali okoze ku bizinesi yonna ey'ekibiina ky'otakkiririzaamu kebe FDC kebe UPC bw'akijjukiramu n'amanya nti guno gwali mulimu asobola okutegeera Lutalo position mwakola kimwava nga gwe guno eguli omulimu gwe wadde ensi erimu okunyigirizibwa naye oteekeddwa okukola okulya ne Lutalo guli mulimu gwe wadde ensi erimu okunyigirizibwa era naye ateekeddwa okukola okulya aziro ng'azi alina message gy'aleeta at least eri unifying okay neyanza